Namunondo Fiona agents kula bako tudda ku district level naye mmwe aba municipal balonda abasatu tebali mubali bano bakivuddemu n'okulonda tebalonda then kujja kwegattibwako being the presiding officer. Being the presiding officer for today's elections, I want to declare the following people who have obtained the largest number of votes. Chairperson, Kavuma Edwin, NRM. Vice Chairperson, Chaze Daniel, NRM. General Secretary, Nasubuga Margaret, NRM. Publicity Secretary Kagwa Hassan Asman, NRM. Secretary for Female Youth Nakasi Susan Rachel, NRM. Secretary for Students Affairs Magala Alex, NRM. Secretary for Labor Affairs Namulondo Fiona, NRM. Secretary for Sports and Culture, Sebuli May Jonathan, NRM. And finally, Secretary for Finance, Mwanga Gillian, NRM. I therefore sign on this DRF form and confirm these people. Mbionga sente babavubuka municipality so wava mabini gwe basoso okujjako kuba twali tugambe tewali kalulu nga abalonzi baffe tebayingidde abasirikale bamukutte ne bamukuba babadde n'omwana omuwala abadde ava ebukere naye ne bamukuba be basoso okufulumya gate naffe twabe nga batandise okufulumya candidate gwe twaze okulonda naffe tusalawo tuveeyo. Obuzibu buvudde ku ki?
NRM yalabye nga Kaluta kawangula tugisinga numbers kati kye bakoze abaffe babasibidde wabweru bo ne bayingiza abaabwe so nno mbaba bulimu n'abatalonda betwakuba kalulu ku kyalo bali wali ku layini basimbye bayisaawe mtu abadde wano sawe mtu abadde ne NRM yalese taxi yayo ne bagigulya bayingidde na mu taxi ne babayiwa munda ne bata taxi yokubi ne bagiyiwa munda ne zifuluma ne bagalawo gate ne bagamba okulonda kutandise tugambye muyingiza abaffe baganye bayingiza NRM yokka bantu bameka abadde basibiddwe bweru aba NUP wabetwaddeyo n'abantu 17 nga obagattako tulina munda tubatukuba NRM nga tubasinza abalonzi nga 5 naye babasibidde bweru abantu 17 nti returning officers ne presiding officers balese bakanyama abawera 30 ne bajja bitabe mu kalulu akaluka municipality level ke kalulu akalondebwa abantu abayitawo ku miruka ejenjawulo egikola mukono municipality era nga tulina emiruka 9 kitegeeza emiruka 9 tulina abalonzi buli parish ereta abalonzi 9 abalonzi 4 tutuse ku ground nga NUP tulina abalonzi 45 nga NRM erina abalonzi 36 unfortunately we bayingiza taxi yabwe ngerimu abantu 36 ne balokingira abalonzi baffe wabweru so wengezeza kugamba presiding officer nti go and verify my children bayingire aganye abula kutuze bakanyama ate tukitegera nti hajja Haruna Semakula akulya NRM Mukono district abasindisi naye tumutegeeza nti there is life after politics era ne presiding officer commission obayita Sekirya Robert kitumanyi kyakoze okulaba nga ayambako NRM okubeera nga erangirira omumeekeeto olunaku lwa leero abane bali kisasulira tugenda teeka petition until nga tufune justice kubanga abantu benali mu Uganda abavukira abali etubeera tukyali mu mbeera eno nga NRM ekozesa eryanyi weegamba nti there is free and fair election ng'okyawagira NRM n'ebikola byayo omuvubuka oyo yeetereza bakanyama Haji Semakula byaleese ono ground abawera 30 bankutte ne banyiga naye mu kunyiga mbakakasa nti tebanzise ngenda for medical check up ndaba obulamu bwange buyimiridde kubanga mpulira obulumi nga bw'amaanyi n'olwala lukoseddwa mu mbeera omwe bendala bansudde ne banjijjako sente zembadde tezibadde nnyingi badde emitwalo 2 gye batutte essimu entono so nsuubira nti tetumanyi abantu abo ababadde ku polling station nga bambadde obukookolo nga waliwo ne poliisi ne bakola mob justice nga poliisi zikamu ne batajja nakulaba kibadde kitegeeza poliisi eno eya Uganda nayo katekyali poliisi because they are to keep law and order mu mbeera babeera nga balaba nti bano abasajja bambadde obukookolo bayina okujja bateekisa embeera mu nteeko kitegeeza poliisi eveewo tuteekewo ba bouncers ne bakanyama kyokubiri tugenda kuwandiika bye tuwaabye bitongole naye tugenda kubiwerekereza n'ekiwandiiko mu butongole era katumaze okubuulira baloya baffe ab'ekibiina ekyo bakikolako ebyo tugenda bihandinga in as soon as possible wakati w'essaawa zino zenjogereramu n'olunaku olw'enkya tukikomyewo wano tukiweeyo ekirala ffe nga ffe up to now tugamba nti tebaddeeyo kulondawa Mukono Electoral Commission batugambye ti nabo kabalinde lipooti yono bagigeraageranye n'empaba yaffe balyoke basalewo oba wabaddeyo okulonda oba tewakoze eki tewabaddeyo ekitegeeza nabo bakkiriza tibiri pending tibiri at least nti tewali gwe balangiridde eggulo lya leero bakyalinda obalaba ono omwami kuba omwami agambye mu kuwoza mu meeting nti bimuyitiriddeko asaba bamuyambe abiteeke mu buki mu buwandiike naffe ne tugamba naffe katugende ebyaffe tubiteeke mu buki mu buwandiike ekirala omwami ono alondeseza bamuyisaani Robert Sekirya tusabye Electoral Commission teddamu muteeka mu kulonda kwonna
kubanga ebbanga lyonna lye tubadde mu meeting abadde awoza bw'ati ab'NRM babadde bwe bati aba NUP bali bwe bati ndabye aba NUP kwegamba ng'ate alondesa tateekwa kulaba balonzi mu bibiina yateekwa kubalaba nga baki nga balonzi tewaliwo tteeka ligamba nti owe-NRM alonda we-NRM mu kalulu naye ye omulaba nti ali so biased n'ebintu bya wano abirimu nnyo y'omu ku ba actors wa wano n'olwekyo ffe tunaamusanga awantu awalala ng'atudde ku polling station mu kalulu k'abavubuka oba mu kaabonna ebiriddirira yenenyanga yekka tugeza okukajjamu ng'ensi yonna ekimanyi nti National Unity Platform erina abalonzi abagimala okuwangula akalulu kano okusinga abantu bonna naye tutuuse wano eno NRM tutuusa Kanyama ne security UPDF ne Uganda Police basaze okuggalira abalonzi baffe ebweru era tugezaako okuyita mu mateeka ng'eyokola okubeeramu tufunye emiggo nakusibibwa wabweru ekyekolwa ekibi ennyo katulaba nga Electoral Commission ekozesebwa okubba obuwagizi bwaffe misanattuku awatali kuleka kusasaza awa demokrasi tusazeewo kubanga byonna mubirabye ng'abamawulire sagala kubiddamu tusazeewo katukwata tekkubo ly'amateeka okulwanirira obwanguzi bwaffe kubanga nga twabategeeza twasala okutambulira mu mateeka n'emirembe sebo tuli wano abo bavubuka bafe abalonda babasibidde ebweru mubazire okulaba tekunaba kutandika etteeka ligamba balina okubavetinga bana bagenda ne balonda naye akakiiko k'ebyokulonda kekasiza okutabula okulonda kwa Uganda sina polisi n'amagye bawusa simumanyi akola nga musekirira Uganda kize bawusa aliya mwaniko ababadde tebakyamanyi mulimu gwabwe twagala balonda bagende balonda batuwangule mwalaali nze ndi mulonzi nva muluka gw'emisindye basibidde ebweru babawunsa baze batusindika bo ne bayingira tuze saawa emu yennyini ensanzeewo waneeno ndi mulonzi sebo bukerere natuuse wano saawa emu ne basala balonze mbe balondamu ne babayingiza basinze kuwa kitiibwa babawunsa naye nga kankubulire akalulu kano katambulira mu Electoral Commissions twagala akalulu kaffe akalulu kalina okuba free and fair kusaidi zombi okiwulya twagala akalulu nga kali neutral twagala akalulu nga kali neutral balina engeri gye bakuttemu omwana awo ne bamufulumiza ate bakiteekateeka iyo reaching ya saawa 3 omukulembeze police station kibagula essaawa 12 busirusiru bw'abakulembeze ba NUP mu kibuga wano busirusiru bwabwe toteeka mu bifaananyi bye saawa ziweze mmeka nnya
mundu ndi mukulembeza nziza wano banganye oyingira ku mulyango no batugalidde wano ulidde neri batusiridde bweru balakisi batusiridde bweru batuganye okuyingira mu kulonda tuza wano tukubuulire batujjiddeyo omundu ndi mwetegefu ofiira wano olwaleero omwami Maaga. I've always cooperated with you. Ndi mwetegefu leero okufa. Oze nyambala kuva muganda wange. Nze ndali wane mukono wano nga ndi mwana muto. Waliwo maite force yobote. Labalaba. Naye omanyi wana ababa badduka bayita wano. Nalaba emiramba awo. Waliwo omusajja omu. Yali yenkanira ddala ono. Avuka beshimbye we. Kato. Jangu na wangu. Kwani ngumi badde waje.